zafande. No, what you CBS, bantu bemmanyi abaagala CBS n'alinnya Mwami Kasozi n'agamba nedda n'alinnya mutwalire ebintu bino ku CBS mwebaze okutwagala ngera bwe twogedde ku makya nti weewale kutwagala ndiwulidde neewuunya ate nga neebaza Katonda nammwe yeebale bateeka mu bulamu bwaffe kubanga ate naffe essanire mutuwa pitirire kuwagana noga ate singa obalembedulirizengo n'awalala ogenda okulaba nga ate mmwe bannaffe amaloboozi ge tumanyi kwegamba ebbaluwa eno budde mu CBS okwebaza bino nabo ofunye akadde ng'otudde empola Sengendo tuka agenda mu surprise Nze namale Vivian nimna mateeka wa CBS ate empereza ne ku lukiiko lw'abavubuka lwa Buganda Youth Council nga legal advisor tugenda 29 years ekyo kyogerwa ate nga mwongeramu mwe bati mugaba nemayongera abongere kuba tekikoleka sasitainabiti kyefaanana ekyo kutendeka abaana tuwa kyogera layibuli kyetaagisa continuity nomulibeerawo kakaddi myaka 10 ameka mukama abikwatiri ate kyagala embeera kugira nga nabano bwembawo era tugenda kukyusakyusa mujja kiwulira nga tuleseemu ku bato batambulemu tuli mabega eno tubatambuza mpola tugende nga tukyusa ntibude bwebananywera kubanga omulembe olina okukkiriza nti abavubuka baguzeemu bangi kati baagala okuwulira ebyabwe kati tulina tuleme eggaanira mu biri lwaffe byetwamanyira byebitusanyusa tulina okubakkiriza netubeevolvera tutandika mpola okuba wadoozi kulyabo paka ne bayingira bagende nabo batambule manyi nti mu myaka ng'ebiri tujja kuba twakiivinze toto kizibu bakufuna kubanga ekizibu Buganda kirina kati kyakada kino
era nakigamba Katikkiro yine nga olina ekizibu kya kaddashi kutendeka abantu abanadda mu mirimu gye tuvaamu abavubuka ennaku zino bamanyi olulimi lumu sente ya kabaka tayagala kumanya era omuganda okukolera kabaka kabaka kyolina okunnyonnyola it was unheard of omukozi okuva ku CBS ava kati ajja nava so ekizibu Buganda yonna kirina kitugamba era naye Katikkiro yakyogedde ennaku zino ng'agamba nakonze bano mu lukiiko lwabaddemu olwattabamiruka n'abagamba nti mutandike okutendeka abavubuka abadda mu bifo because bano bafu oba tomuwadde sente takola okwagala okukola obukozi bweddanga kizibu nnyo babbi n'obutagala kukola ekintu yakitulira mu sente ayagala kufuna sente ez'amangu ayagala okuvuga emmotoka abbe gyavuga abba amaze emyaka 29 ng'akolera emmotoka eyo naye oyagala ogivuge bwebuzibu era balwana nabo okubatuusa kati bano bazijidde mu sisitimu kati ye Obuganda bulina ku myaka wano banakirira zika tubava mu Buganda ko baza mu kezo sita Uganda France najja mu bidali kati ono ye kale ewonakinyemu okugamba ye naye abalala nalinya kizibu kyetulina ate wano mu Buganda okwagala okukola nze kyesinga abaana bawala abiri mukozi tebakyayagala kukola sina mbali kyabaana kuwulira n'ebiboodya yammiire banemisa babba bayomba osanga ayomba n'omukazi talina mpeeza nasanga omumenja wa mukyala wange obudde obulimu ebiyenje kati kawala kankeesanga akasudi era tetulina mukola tusalawo titugabana emirimu omuyambako tulina omulenzi omwebweru awala wakati wali omwana bwawumula nga yakola emirimu enyumba tugyesiimulira tweyoleza sikulimba nga bigenzemuba n'emirembe kiwa emirembe yali atafade Fatem yali amala guno asigazayo yaganje okuwummula kyekinyumira asobola okukulakulako tebabakkiriza kukola naye asigaza nyangambye asigaddeyo tagenda kusasula fees board yatuuza hostel asigaleyo asigazayo semester mutala bakakyakoma talina kubeera permanently employed naye waliawo internship bamutuma agenda mu field nakola bamuwayo allowance exactly ate nga bwagapakola mu courses endala alina short courses zasoma ngamba zimuyamba azisoma bwakola njagala alina mukulu wali mu America njagala bwamala amutwale yonna kolanga nabo waba otabavuganya ensiga kati gundi enejjeeteno osabula bingo kintu ekyo kijja nikikola mutya kyaffe wata kati sabula bingo oyo yajja natunoonya okuddiza ku bantu abantu baffe abo bafaanana abulala mu byensimbi kati bwe tufunayako kasabula bingo kazannyo kaffe ti bwe tukubamu tufunamu kasente ate akawulira kakati kyetukola revenue etwalako ezaayo era ezaayo zitwalira ddala nagandi mukube muti netwalako ezaayo kati n'abo aba IT abakikola nabo ne batwalako ezaabwe ne pulezidenti anaafunako ensigazi nesigaza yanyinza okugamba nti mu mbeera y'ebyenfuna
katuyambye nnyo n'okusasula abakozi katuyambye tuzanya naye abantu bafunamu kati tukola bi focus group discussions ezo genda okubabuuza abantu betubatuulamu kalabika omuntu ayagala kuwuliriza nga alina opportunity okufuna wabaako waliwo enagabanga ssente omutwalo negugenda negweyongeramu negubeera ebiri negibeera esatu negikula abantu baba baagala nyo okuwuliriza bagala okuwangula naye katuyambye okuwamba ku bantu n'okulongoosa kontenti yaffe n'okugiwuliza n'okubeerako abantu abo wakati abantu abo bagenda kuba tulina abanoonyereza kati we bafuluma gyetuli nnyo tulina bwetwewala balule bangu nnyo nti anti buli kintu kyayingiramu enguzi n'omuliro kati redio zipulirira neziteeka mu namba eno nezikujjawo naye kati nti bwagendayo ne bwagulira abatasobola kutujjayo abawuliza bwe bali odiensi yo gyeyo kati abeeyo eyo yo kati nze ndi mu area twasalawo tutudde Masaka ffe kyetukola nejinja twava biko tuvaddala Masaka so ennaku zino mbeerayo nnyo naye emmwanyi kyekoze abantu benjo emmwanyi kyekoze eri nyumba oziraba mpya pikipiki emmwanyi kyekoze ebikomansimbi waffe yo ne Masaka wansi abantu bafunye sente kati ekyo nabekikukreditinga nekituyamba nnyo naffe kitwongeraku ku bwagazi bw'abantu nti ng'omuntu buli wawuliza rediyo nekyusa obulamu bwe nga kikulu kubanga nakugwamu essuubi kiri kuliko byonna emikolo gy'Obwakabaka mwebale byonna bitalo birala by'Abanaalinya baani naye nga tukwebaza Naalinya bwe tomanyi kyetuwulira emeseji yongeze abantu bone njibalaga bonna amperiza byesi byawuliriza mpulira amaloboozi gammwe mpulira nga nsanyufu ate ndowooza era mukifuna nnyo ne mu bantu abatabamanyi ne babanga ababamanyi okiraba tuzammwe bwe mubeera batuyita baserebu netubuuza ababoda ekibadao aliwo yatuwadde wenda tulina betukolagana nabo wenda tulina tukolagana nabo mulangira namubuuziza mulangira nagamba akankuwa omuntu nampa nabaggala wenda tulina nabagala nasuula pini waliwo tutuuse ate katusooka tubula nitudde eri akapini kaliga mukkirire kali batukkirire tusanga ababoda nitubabuuza ekibadde awo nga bategedde nti yabe noli okiraba munnange kikulu nnyo ate nammwe era kibawadde gundi kugamba kyakwebaza Katonda okwebaza nze sejjusa nebaza Katonda okukola ku CBS nebaza Katonda olwekyo kyembi olwa CBS era abantu mbagamba nti buli kyenkeera ku musaala buli ku makya is to thank God for who I am. Nze mwebaza ekyokubiri okuweereza I have done my own. naye nga ekikulu naddala kati nganze CBS yatuyamba okuggyayo ebitone byaffe ebyomukisa tekuwandira bisinga CBS
Edda nkyakola nga mpuliriza naye kati sikyagaba opportunities nammwe ze mufunyiza n'okumanyibwa connections mu bantu kati nga bw'ogambye omanyibwanga nakyo kikulu kyatenge because nze era n'abavubuka mbagamba nti kozesa platform CBS gyekuwadde ogenda okuli omanyibwe olebirala kozesa platform nene naye kati waliwo gwa bwogenda abe ne batakuggulira lugi lweruli commissioner revenue abakesi nabadde banyumiza nti abayala ebadde bakola bamuwa list z'abantu abagenda okupromotinga ebyo byagenda okwogerako n'ababuuza n'abagamba nti namwewandiikirako ligendo yategeddwa okubalidde olina okubeerako kati era tubadde nzijaawo Uganda Airlines n'akuba naga nti tutaddeyo order bweti ne bweti ne bweti y'ebirango ne kooteekeddwa ogisoma bamukama nga ngaye nkukubira nti gwogenda ogisoma kinene wali kyesoboledde okubeera wano okituukako kyakubeeraga abe n'okukisasiranga nekibanga kigendeddewo bwekiti kikulu alinnya tuli mukukola tukulabye ate nsanyuse nnyo yoyinza kwebaza waka walungi omanyiza obulamu bwange njagala gwini era nokyemusoseeko kyemusosokereka ebimuli osanyuse ade bambi webale ebizibu byange byonna ngenda okulaba nga galinnya ebibuzo byange amanyi abaana gundi aliwa that to me is enough nti abinyohati anti muli bagamba mbatwala kyenagambye timo temumanya naye ate ffe netugenda okulya nga muli bamikwano kugamwe muli eri naye ffe okulya netugosinamanya nti oyo nati bikugamba kati wampeereza obubaka juuze ng'afiiriddwa omukadde nebulaga abantu nti ate nebasanyuka nekanalinya omumanyi osikirwe maama wange ate nabo ne bawulira nga basanyuka okubanga obubaka buvudde wa mwami Kawoya, mwami Kasozi bambi mwami Kasozi akutubidde nnyo mwami Kawoya n'abakozi bonna kwagaliza olunaku olulungi kwagaliza obulamu obulungi kwagala agambye tusurprise era kwegamba kyewuunyisa mbatina nti mwana wange yazze naddala atuteka bebukengundi emotoka sifuddeeko gamba sisuubi naye neyanzisa nebale nnyo mukama nammwe alongere emikisa alongereza obungi ekunegisa tomanya byakatonda webalire ddala ddala neyanzisa bambi ngenda kulya mwami Kasozi neyanzisa sengendo duka jangu yankubidde anti oyo abaana balina okusanyuka okuba nti bazaalibwa naye kati atukuye mwenna munaasobola okumpeerezaako anampeereza byonna byonna ngenda bikuweereza neyanziza